Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Assalamu alaikum. Nkulamisizaako gwe mna Uganda aliye yonna gy'osinzira okubanga ate oli wano KKTV. Aside of course anzabaawo ne nkutuusaako ensonga ez'enjawulo. N'olunaku lwaleero ate nzize mbeeko n'ensonga ezimu zenkwetera mu maaso oba zennambulula oba zetwongera okutangazaamu. Andi ku Eddie Kenzo, andi ku nsonga ya Eddie Kenzo olunaku lwaleero. Omusajja yatukubyemu eggulire. Omusajja yatukubyemu amawulire. Omusajja yatukubyemu ekigambo. Yalese ekigambo. Kino kigenda kujjayo buli omu ndowooza. Olw'ensonga nange sandibadde nga nvaayo mu kaseera kano ne nzija wano mu maaso ga kamera yammwe. Asali fulo nga bulijjo. Nze ndi promoter. Nkwasaganya music ono era nina wenzije music industry ya Uganda eno ate n'engituusa mu ngeri enjawulo. Mbadde siwulikika nnyo nga ebintu byange mbikola mpola mpola. Naye olunaku lwaleero nsazeewo ate nzije nga ndi ku nsonga ya Eddie Kenzo ono kye yayogedde. Respectinga music wa Uganda. Music wa Uganda alina watuuse. Music wa Uganda akuze ate addukira ku misinde ejja wala gwe muna Uganda kyo tayinza kukkiriza. Nga bwe zolaba nti nno Uganda wano ate twalina music atambula ku across the country nga crossinga kwegamba nabanga abuuka amawanga n'agenda Tanzania n'agenda Ludawa n'agenda mu Nigeria n'agenda everywhere. Essaawa zino wekiri atwalinga tukola videos ez'enjawulo nga tukola videos ezitavaayo bulungi. Essaawa zino at least tulina we tuli nga kwe kutaddewo omukulu oyo Bebe Cool. Bebe Cool yasinze okulembeza ekintu kino ekyokubanga ate Uganda erina wetuuka mu music oba okola videos music videos nezibanga zituuka n'omulembe. Music ono oba enyimba zino eza videos baali tebazikuba ku TVs ez'enjawulo ezo ez'amaanyi akugeza nga MTV Base ne Trace TV ne TVs ez'enjawulo ennene ez'amaanyi. Naye essaawa zino obwogenda ku TVs tosobola kumala lunaku nga towuliddeeyo oluyimba lwa Munnayuganda artist lumu. Ne waba upcoming artist right by now era bamukuba. Anja kuletera example ey'omuyimbi eyakuba akayimba aka trending ennyo bakayita batya. Ayinza okuba nkerabiddemu katona awo naye omuyimbi oyo Big Trill. Yes, Big Trill. Akayimba ako ke yakuba ne katrendinga nnyo akatambula buli wamu. Toyinza kusikiriza nti no ensi yonna almost yatambuza akayimba ako. Twalabako n'omukyala ono Rihanna nga akayimba akate akayimbamu wali nga akola ka videos ku gundi ku Instagram ne social media sites ez'enjawulo. N'abayimbi abalala Chris Brown n'abayimbi abalala bwe batyo. Akayimba ako mwakalaba n'ennyimba endala zize zitambula bwe zityo. Ansookedde ku ekyo olw'ensonga nti tuli ku respectinga music industry eya Uganda. Andi ku mukulu Eddie Kenzo. Kujjira gwe muna Uganda aliyo yonna ampuliriza. Eddie Kenzo mubalanga omuyimbi omu ku bo abasinze essaawa zino okutrendingisa Uganda music industry eno. Ne music we gwaze akuba. Music we agenze nga atambula viral bwatyo. Eddie Kenzo tumujjukirako bulungi nti we yakubira akayimba Kasityalos y'omu ku bayimbi abasooka otrendingisa video wano e Uganda ng'ezinibwa abaana abo mbajjukira bulungi nnyo Abasityalos. Video ya trendinga bulungi nnyo n'etambula era ekyo ne kiteekawo embeera ekyateekawo embeera ate n'abaana abalala ne babanga balabirako oba ba artists abalala ne babanga balabirako ate okubanga nabo batandika okukola videos ezisobola trendinga. Ekyo nakyo ne kibeerawo bwe kityo. Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abasooka wano okuleeta BET Award ku lukalu lwa Africa. Ffenna tukimanye ekyo bulungi nnyo. Eddie Kenzo azaakola ebintu bingi nnyo sigenda kubirondoola byonna olw'ensonga nti obudde tulina butono naye njagala owulirize ensonga ezimu ze ngenda okuyitiramu. Aze ndi promoter ku side yange aŋŋamba ateri muyimbi akola nsobi. Ensobi bw'aba gikoze aba yeetaaga kuwabulwa. So that's why ndi ku side yange ŋŋamba ateri muyimbi akola nsobi. Eddie Kenzo byonna bye yayogedde buli omu wabiwulidde nange kennyini nabiwulidde naye nja kugamba teyakoze ensobi wabula aba yeetaaga okuwabulwamu. Y'ensonga endese olunaku lwaleero anti Eddie Kenzo obusungu bwamukutte nnyo ku nsonga ezimu ez'enjawulo. Yakwatiddwa nnyo obusungu ekyo kyamwogeza ebigambo ebimu oluusi byabadde talina kwogera. N'atuuka ne ku extent ekugamba nti atalina budde bwetonda tekiriko kwetonda kye yakoze. Addiŋŋana audio eyo n'alabira ddala nga buli kimu kye yayogedde nga kyekyo. Aza postinga ku social media ye eya Facebook ng'agamba ebigambo eby'enjawulo ng'awandiika oluzungu ng'akulaga ng'akozesa obugambo bw'oluzungu bukotisa obw'enjawulo ng'akulaga teri kwetonda kwonna kwagenda kukola. Naye ekyo kiri kuye nga kuye ku sayidi ye. Agezaako okugamba nti
Eddie Kenzo mu bigambo byayogedde agenda kumuwabulamu katono ate n'ekirala naye alina right eyo ey'okudecidinga kikyalowooza oba ye nga ye kikyalaba. Eddie Kenzo muwagiddemu ko akatono ku bintu byayogedde ate n'ekirala ngenda kumuwabulamu olw'ensonga lwaki ekyo kyasobodde okuba nga kyapenize bwe kityo. Eddie Kenzo nga sinaba kutandika byayogedde wabula njagala okutandika okusonkolayokko ensonga ezimu entonotono ng'ate bwengezaako zitangaaza nga bwengezaako zikutunuza mu maaso nga bwengezaako ate okubaako n'engeri gy'empabulamu ku ndowooza eyange. Ankugamba gwe Munnayuganda yakatwegatako saawa zino eno ye KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube ate ne tuba nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo atusonkola amawulire okuva ku baserebubo amawulire agasanyusa amawulire agakagwawo breaking news side yonna tukwatayo. So bw'oba nga oli mupya wano nkukubiriza okusubscribinga ate obe nga ofuna amawulire gaffe ag'enjawulo obe nga tolina kyosubwa subscribinga obe nga ate ogenda naffe nga tojja kusubwa amawulire aside full of course nze abeerawo wano n'okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Nkugira Eddie Kenzo yagenze n'agamba ensonga gy'asinze okunenya ennyo ku Bobi Wine oba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde ensonga ebaddeemu bweti ng'agamba lwaki abayimbi abasuuliridde lwaki abaleekeredde yensonga kinatandise ne kiri ekya music industry yaffe wano nga mbaako n'ensonga ezimu zenkulondolera ez'enjawulo. Eddie Kenzo okuleeta ensonga eyo awo we nasinze okumuwagirako naye ate n'ekirala ensonga we namuwagiridde ngenda kuwabulamuko oba ngenda kutangaazaamuko. Yagambye Bobi Wine alikuba kintu kye abayimbi abasuuliridde takyayina muyimbi gwalabawo ye yeeraba ng'owakabi. Yayogedde ebintu bingi nnyo asigenda kubikuleeta mu maaso wano byonna olw'ensonga nti vidiyo twagipositinze alaza aka audio clip ako twakapositinze era bw'oddayo ku page zaffe ku vidiyo zaffe eziri previous ojja kuba olaba ate audio clip eyo ogiwulirize ebigambo bya Eddie Kenzo ebimu byayogedde. Naye ndikugamba nti Kenzo ensonga eyo gyeyayogedde kituufu naye njiwabulamu bwe nti oba njitangaaza bwe nti Bobi Wine tasuuliridde mwe abayimbi, Bobi Wine tasuuliridde ffe ba promota. Bobi Wine yasituka okutandika okuba ekintu kye kino nga naye bwe wasituka Eddie Kenzo n'ogamba nti katandika okuyimba nyimbe ngende viral nkole sente obutitimbe n'obutitimbe bwa sente era saawa zino Eddie Kenzo sente wazifuna. Eddie Kenzo toyina muntu gwe wali ogamba nti nno gundi wuno gundi jangu tukole kino gundi jangu tukole kino ekintu kyo naawe wakikuba wekka nga bwe wayogedde mu audio clip eyo gye twafunye wakikuba wekka. Wagambye teri muntu yakuyambako naye nze ngamba bakuyambako bwe wali olw'ensonga nti abakubiranga audio oyo ba producer abakuyambako mu ngeri bwetyo bafanizi abasasulanga ebivulu byongozze mu kuyimba abakuyambako abantu abawuliriza ennyimba zo bakuyambako ba TV presenter abakuyambako abali ku ma radios ne TV ba presenter bonna balina bye bakuyamba nga bakuba music wo nga atambula ba DJs abakuyamba nga bakuba music wo even zo wagambye nti no teri muntu yakuyamba nga otandika ekintu kino n'ogamba n'okugamba nti Bobi Wine yakuyamba. Ffenna tulina engeri gye tuyambaganamu naye tetusobola kweraba. Akenzo nyinza okuba nga nsinzira eno anze ni Western saawa zino era gye nkasiba era gye nsibuka naye nsobola okuba nga nina ewenkuyambira naye nga gwe tomanyi nga nsirise eno nga nkimanyi nkwetaaga bwe mba nga nkukozesezza onyamba ate naawe nkukozesa naawe mba nkuyamba olw'ensonga mba ntambuza ekintu kyo ate naawe kyoba oleese nze okukitambuza mba nkifunamu ffenna tuba twefunamu mu ngeri bwetyo so tojja gamba nti nno teri muntu yakuyamba ekyo kyo nkimaze. Nsemberera kyembadde ŋŋendako kyobadde ogamba nti Bobi Wine atabayambye. Bobi Wine essaawa zino nga bw'omanyi nti omuntu abagenda okwesimbawo naddala ku kifo ng'ekyo ekinene ekyobwa pulezidenti nga Bobi Wine we yamala n'ayatuukiriza n'agamba nti kati kiwedde nzija ku bwa pulezidenti era buli kimu kati empapula zonna buli kimu kiryoke n'ekibiina nagulawo eky'ebyobufuzi ekya NUP National Unity Platform nga azze okwesimbawo Bobi Wine. Ekyo nakyo ne tukitegeera. Essaawa zino Bobi Wine si omuntu gw'osigamba nti no ogenda musanga nga embeera ze mwalingamu luli mwabeeranga mu show ne mbeera no backstage nga mwogera kino na kino
akuwulira abeere waka n'akuwulira okitegeera ng'alina free time omusangako oluusi wali ebusaabala ne munyumyanyumyamu ne mwogera ensonga ne muzikutula ne ziggwa. Naye essaawa zino Eddie Kenzo kyenjagala onkulage anti Bobi Wine emirimu gy'alimu essaawa zino n'abantu abamuliko essaawa zino n'abantu abamwetaaga okitegeera ensonga gy'aliko nnene nnyo. Ate ojja gamba nti n'agenda kunoonya buli omu nti oba buli gwe yalinga ali naye akiringa okukula n'otandika bizinensi. Bw'obanga obali tonatandika bizinensi waliwo ebintu ebimu by'oba okola nga tonatandika bizinensi, naye bw'oba otandise bizinensi waliwo ebintu ebimu ate byoleka ate n'okuza bizinensi eyo gy'otambuza mu maaso. Ffenna tuli bantu, ozaalibwa ng'oli mwana muto, waliwo ebintu by'okola ng'oli mwana muto ate waliwo bw'okula ebintu ebyo ate n'oba nga tokyabikola. Eddie Kenzo essaawa zino walabiramu nga mu Bobi Wine oba time gye wabeeranga ne Bobi Wine nga muwaya kino na kiri asi essaawa eno essaawa zino eriwo nti Bobi Wine ebintu byakwasaganya bingi nnyo. Wagambye nti nno akulembeza abayimbi yakulembeza Kabako, wayogedde nnyo Kabako n'ogamba lwaki awanye nnyo Kabako, apostinga nnyo Kabako, apostinga nnyo baani, lwaki ffe tatwogerako, lwaki ffe atusuulirira, omusindikira message takuddamu. Njagala okutegeeza nti ffenna tulina smartphones, buli muntu alina smartphone, alina abantu ab'enjawulo bakommunicatinga nabo, naye njagala okutegeeza nti buli alina smartphone asi buli muntu gw'abeera naye nti nno amuddamu. Si kubutamuddamu nti nno olw'okuba tayagala olw'obudde, kuba balina ebintu byakwasaganya eby'enjawulo, naye bw'aba afunyeyo obudde n'akutuukako asobola okuweereza message oba n'akuddamu message obumuweereza. Naye Bobi Wine bw'aba abadde takuzeemu Eddie Kenzo message eyo gyewaweereza, kuba nakyo wasinze nnyo kikaanirako, waliwo ensonga nnyingi asobola okuba nga bali tanakutuukako nga message zimuyitiriddeko obungi nga tanatukutuukako butuusi. Nzirakoko wali emabega ewagambiddemu n'akulembeza Bakabako, akulembeza abayimbi abalala mwetabafuddeeko. Eddie Kenzo wasituseeko n'okwata ekkubo n'ogenda wali ku kitebe kya NUP oba People Power Kamwokya, wasituseeko ekkubo Bobi Wine n'akugoba, ekyo tonnakikola, nkimanyi ekyo tonnakikola. Kati woddeeyo n'ogamba nti Bobi Wine alina engeri gy'abasuuliridde. Nze ndaba buli muyimbi oba buli muntu avaayo oba politician anaagenda wali ku kitebe kya People Power oba NUP National Unity Platform, Bobi Wine amwaniriza, tannagobako muntu yenna Bobi Wine okusinziira ku mawulire genzija ndaba oba byenzija nsoma wano. Sinabako Bobi Wine ng'agoba muntu yenna, buli ajja amwaniriza. Ronald Mayinja naye yagambye kankomewo naye n'amwaniriza. Kati simanyi Eddie Kenzo ensonga eyo gye wagijje kugamba nti no Eddie Kenzo lather Bobi Wine tabaagala, simanyi nsonga eyo ate kwe wagijje. Kyekiri kye nkugambye nti bw'aba tanakutuukako aba tanakutuukako, aba ne byakwasaganya eby'enjawulo. Asooka kati eyo ensonga ndowooza ogitegedde bulungi, aba ne byakwasaganya naye bw'aba akutuuseeko aba akutuuseeko. Ngenze ku nsonga gye wagambyeko gye wayogeddeko n'ogamba nti NRM abakuleetera miliyoni 600 abyesimanyi bulungi, naye nze ngendera ku audio clip gye wafulumizza. Wagambye nti bakuleetera miliyoni 600, miliyoni 600 n'ogaana okugenda mu kampeyini zaabwe. Ebyo sibiinako bukakafu, sibimanyi obukujjako nabifunye mu audio clip yo. Naye noddamu n'ogamba oyo Bobi Wine omusiru oyo yali ampadde ki? Ekintu ekyo ne kinkuba wala nnyo, kyankubye wala kye wayogedde. Omusajja akubye erinnya lye bw'atyo, atambuza erinnya lye bw'atyo, n'abanga afuna fan following bw'etyo, n'ogamba nti omusiru oyo. Muganda wange ate mbasa akutegedde awo. Eddie Kenzo bantu bangi bapostinga ku social media sites ez'enjawulo, mbalaba bakuvuma mu ngeri y'enjawulo, bakuvuma naye nze nkimanyi tukwetaaga. Nze nange waliwo ebigambo ebimu bye wayogedde nga bitukuba wala oba nga bikuweebuusa ekitiibwa kyo, naye tukwetaaga. Ne bw'okola ki tukwetaaga. Njagala okujjukizaako nti nno tulina abayimbi bangi wano abafudde ne bafa naye ne sitiru nga tukyabeetaaga n'essaawa zino. Tetubazalawangako, tetubasuulangako miziki waabwe tukyamuyina, tukyamutambuza, tukyabalabalanga abalina we batadde ettaffaali ku music industry waffe ono. Esooka kati mukulu Eddie Kenzo, ensonga nnyingi nnyo zenkunenyezaako, osooke weetereezeemukko. Omusajja we wagendedde okutuuka omuyita omusiru ng'alina following eyo yonna gy'alina ey'abantu, ng'akubye ekintu ky'okutuuka wano, naawe w'otuukiddeyo okuvaayo okumwogerako ng'ekintu ekyo kiraba, naye ekyo ekigambo kye wakozesezza
kibadde kigambo kibi nnyo naye kale eyo sijja gendayo nnyo akatugende ku nsonga ezimu ez'enjawulo ezandeese olunaku olwaleero. Eddie Kenzo tukyakwetaaga mu music industry yaffe eno olw'ensonga nti olina ettaffaali yes ly'otadde ku music industry ya Uganda ddene nnyo. Wagenze n'ogamba nti tokyagala kumanya, tokyagala byalinnya, tokyagala kumanya biki. Naye nze nategedde ensonga yakwogezezza ekyo. Ensonga erina okuba nga erabika olw'okuba wafunye ssente. Ssente owuli yazikuyitiriddeko. Tolina nawe oziteeka. Naye nga ensi tekoma. N'abagagga be tuyina essaawa zino babiliyoniya tebannakoma kwagala ssente bakyazaagala. Kati obanga bakavayo okutandika okubaako okwatako ssente ez'okwatako ate n'otandika okwogera bw'otyo era mba sikutegeeraawo. Ffe tukyakwetaaga wagambye oba munkyawe ffe tetusobola kukyawa ssebo, tetusobola kukyawa wabula tukuwabulamu weetereezeemuko ku nsonga ezimu ez'enjawulo. Weetereezeemuko ku nsonga ez'enjawulo kuba abantu tukyakwetaaga olina wotadde ettaffaali ku music industry yaffe eno tetusobola kujjawo kubanga olina likodi ze wateekako yes wane Uganda, olina likodi ezimu ze wateekako tetusobola zisaanyaawo ezo zonna olw'okuba g'ogambye tokyagala linnya atukukyawe no tekisoboka. Just olina kwetereeza bwetereeza. Agendako ku nsonga ezimu koze wayogeddeko mwami Eddie Kenzo. Wagambye anti singa Bobi Wine awangula obwa president wagambye nti singa Bobi Wine awangula obwa president oba ogenda kudda wa togenda kudda na Uganda. Bwe mba serabidde bulungi mu ka audio clip ako nga nkawuliriza wagambye togenda kudda na Uganda. Okimanyi nti nno ensi muno mwe tuli buli kimu kisoboka. Eddie Kenzo walinga ku street nga kwoli nga tolowooza nti nno olituukako eno naye kati laba gy'oli essaawa zino kubamu akafaananyi kalinga oli wali ku street gwagamba singa Bobi Wine afuuka president ojja kudduka goloza buli kimu tekisoboka. Nze ngamba buli kimu kisoboka naye kubamu akafaananyi singa kiba kisobose yes n'afuuka ng'ate already wagamba oyagala Uganda. Nze ngobera posti zo ez'enjawulo wagamba oyagala Uganda toliva Uganda ye kitaawo ye maamawo. Posti zo Eddie Kenzo nze nga nzigoberera. Kati wootuukira okwogera ekintu ekyo kati katugambe singa kiba essaawa zino Bobi Wine n'aba ng'ate ye president. Singa kiba nga Bobi Wine ye president amukulu Eddie Kenzo ogenda kukola ekintu ekyo. Osobola okumalako ebbanga eryo lyonna katugeze Bobi Wine ye president n'akubira ddala emyaka okumala emyaka nga 15 ng'oli wabweru wa Uganda eyo. Mikwano gyo gyonna ogirese wano buli kintu kyonna apartments ez'enjawulo zonna ze waggula buli kimu ogenda kubitunda byonna mukulu. Waliwo ebigambo ebimu bye tulina okwogera ng'ate tulina obisengejja naye ate ne tutabisengejja netumala gakola fwa nga tumanyi kigenda kuddirira. Mukulu Eddie Kenzo nsaba weetereeze tukyakwetaaga nange ekyakwetaaga nze ndi promota nina engeri gye nkupromotinzemu ey'enjawulo naye nga gwe tokiraba naye nze sijja kuddaawo ng'ambe nti naate Eddie Kenzo mufuddeko nnyo ate ye tanfuddeko no kuba nkimanyi onyamba newankubadde gwe tokimanyi nti no nze nkuyamba naye nga nkimanyi mu mutima nti okimanyi bapromota tuli b'amaanyi tulina ettaffaali lye tuteekako mu kubapromotinga. Agenda ku nsonga endala Eddie Kenzo simanyi nga sinaba kugenda ku nsonga ndala asimanyi oba kalantiini eno ye yakuyisizza obubi gy'obaddemu mu Ivory Coast okujja okwogera ebigambo ebyo byonna asimanyi naye kangende ku nsonga endala gye tubale tugenda okwogerako. Wazze n'oyogera n'ogamba nti gwe tolina kibiina kyonna kyoliko toli wa NRM toli waki wabula oli kwena ensonga. Nkugamba nti nno buli muntu alina right ye. Oyina right ne bojja no postinga post ng'oyambadde yero n'ogamba Eddie Kenzo ndi wa NRM ate tukuyinaako buzibu tujja kumanya nti Eddie Kenzo oli wa NRM. Bangi bapostinga posti wane ez'enjawulo era bangi tukimanyi abali mu kibiina ekyo tetubabaako na buzibu bonna n'aba people power tetubalinaako buzibu n'aba DP tubalaba tetubalinaako buzibu wabula kiri ku choice yo era gwoba wasalawo n'ogamba nti atoyina kyo wagira it's your right. Oyina right eyo choosing n'ogamba nti nze ngwa wano nti oba ngwa wano naye ate si kujja ate n'obuukira omuntu ate akoze ekintu ku side eri endala n'obaako n'engeri gy'oyogera bw'otyo. So ekyo kyankubyemukko wala naye nze nza okuwabula nti weetereezeemuko katono tukyakwetaaga ffe tusobola kukyawa newankubadde nga ndaba positi ez'enjawulo azirina engeri zikuboyikotingamu
naye nze ekyo sikitwalanga ensonga nti no kyekyandibadde kituufu oba nti no ne bafaani bo nti bafaani abakwagala gwe Eddie Kenzo ate ba boycotting Bobi Wine no nakyo sikiwagira. Twetaaga ebintu bidde mu nteeko nga bwe bibadde obenga gwe Eddie Kenzo ne Bobi Wine aberenga Bobi Wine. Aso mukulu Eddie Kenzo kyenkusaba bwe kunaaba kwetonda nga koyina okukola nsaba okukole olw'ensonga nti wakyusizza bafaani bo n'obajja ku mulamwa ate nga be bazimba ekintu ekyo mu kulowooza okwange era nga bwe kirina okuba be bazimba ekintu ekyo. Aso eyo engeri gye wayogeddemu ddamuko weetereeze newankubadde obadde opositinga positi ez'enjawulo eziraga nti no ate ogenda kwetonda. Nze ngamba ekirasi kikulu, nze ngamba obusungu bulabika bukyakuliko ate obusungu manyi kye butera okukola oba ekiva mu busungu. Akale Asafuro nga bulijjo nze abeerawo wano era mbadde nze n'ensonga ez'enjawulo ez'okutangazaamu atulabe engeri gye tukwasaganyamu ekintu kino oba ekintu kino engeri gye kiyimiriddemu. Eno ye KK TV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Asafuro nze abeerawo ne nkutuusaako ensonga ezo. Tubeera n'amawulire ag'enjawulo agakwata ku baserebu bo, amawulire agakagwawo, amawulire agakwata mu entertainment n'ensonga ez'enjawulo zonna tuzibeera wano KK TV. Bw'oba oli mupya essaawa zino nkukubiriza okusubscribinga ate obenga ofuna amawulire gaffe ag'enjawulo obenga ofuna notification zaffe ez'enjawulo buli mawulire ge tukuleetera videos ez'enjawulo empya zonna ojja kuba ozifuna no KK TV. Subscribinga tubenga tugenda mu maaso. Bw'omala subscribinga ojja laba ewali ekide akirikinga for all okirikinge all osobola okuba nga ofuna notification zaffe. Neyanziza nnyo akade ke mumpadde okuba nga ate mundaba wano KK TV neyanziza neyanzeege njagala okusibulira wano ntusiikane olunaku olulala weraba. Thank you for subscribing to KK TV.